Tivo yatambudde bulungi nnyo ku lunaku olw'omukaaga ne Sande. Ekivulu kino kyakikulembeddwamu abakwatiridde endongo y'eggwanga Uganda, Bobi Wine Nubianli, ab'ebinyaanyanya Sona Ben Mbazira Tone n'abalala bangi, n'omukunja atasera naye y'omu ku baaliko ne Simon omunene w'ekibuga. Tubadde tubalinda okuba ate nga bakomawo mu ggwanga, naye omukunja agambye mulindeeko. Bamubbyeko ssente zonna ze yakuŋŋaanyiza ku kivulu, baazimubbyeko batya, kyoyagala okumanya. Mbadde mmanyi Kabadi kuba omukunja ono ayagala nnyo kontenti, naye bembuuzizaako bategeezezza nti ebintu bituufu si kontenti, kubanga tutandikire wano owulire omukunja kye bamukoze e London. Tufunyemuuko obuzibu eno e London gye twaze okuyimba, era mikwano gyange abadde bagenda okujja otunonako ku airport olunaku olw'enkya, temusooka kujja mulindeeko. Omwami ono mwenna mumumanyi bulungi, bamuyita Simon omunene w'ekibuga, akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM Embuutikizi. Twajja naye mu nnyonyi y'emu, era ababadde bafollowinga live we nabadde nga ndi kuyimba. Ekiveera ekinankani kyonna ekyabaddemu ssente, omwami ono yakibadde ku kontulo. Kuyimba we kwawedde, omwami yasitudde ssente zonna adduse nazo. Simon omunene w'ekibuga bamuyise ne boogerako naye mu mutima mulungi. Abatusinga bonna be twazze nabo, kuba twazze n'abayimbi n'abantu bangi, ngaawo omwana ssente 5 teweerabisa. Kyasazeewo adduse ku hotero gye batupangisiriza kwe tubadde tusula, kati adduse atuleseewo yeeyongeddeyo agenze ku Emirates. Ulira bulungi owulire ssente zabadde nga mmeka kati. Essente ze walabyawo muganda wange, zino ssente zeeno si eziri ez'e Uganda. Buli kapapula ke walabye ngaawo 5 wange Buladi kazitowa ssente ebyallo. Abakyala ababiri abaavudde e Canada okujja wano, mami omu yampadde $, ezize ziri mu $5, owokubiri nampa $6, gatta ku pawundi zonna ze basonze wano, obwa pawundi 5, pawundi 2, pawundi 10, 5, 2, 10. Buladi ssente mpitirivu nnyo. Simon taata ntobye ngondaba Buladi, ebidongo bino bimmenye nnyo. Nene mukadde nga kano nga Mungu anzijukidde, anaazeeko ennaku, era osazeewo 5. Onkube onzizeeyo wansi mu bisooto. Sirina kintu kye mmanja abantu b'e London boy. Bamami bampadde ssente, baddadi bampadde ssente mu bungi. Wallahi ng'ebirooto bikyuse. Sirina kintu kye mmanja ezekise. Sirinayo muntu yenna gwe mmanja. Aya basi, omukunja atasera yagendera kayimba kano kaayira kabayita protest vote. Akyatugamba ku ssente ze bamuggyeko. Nga naye olaba nti olina ebizibu by'okukolako ng'ozeeyo e Uganda. Buladi nange nina ebintu nuulidde, ne producer yakola oluyimba lwennyini olwandeese e Bulaayi eno. Nyinza okugamba nti nniga oyo olwo oluyimba tafunanga ssente za lukola. Wabula yaŋŋamba twala tugatte obulamu, Mungu walisaasira tulifuna. Kati oyagala nzireyo waka mwana, 5 bange mbannyonnyola ntya nga ssente bandabye mu kamera ng'abantu bazingiira. Nzireyo mbannyonnyola ebibozi nti ate Sayima adduse nazo Buladi gula biba bigatta. 5 wange siva wano nkyali mu hotero gye batupangisiriza yino sivaawo. Kati tukiridde mu meeting goboogerako Simon omunene w'ekibuga. Akasente akakkiriza oba Simon akkiriza mbu akasente kituufu. Mbu ssente zaali nnyingi n'aziteeka mu nsawo, ezaasigalawo n'azigabira abaali okumpi. Era ezaali mu nsawo ze yawa mukunja. Ulira Semo abagamba nti zino ssente ze banfuuwa, n'agamba nti zino ssente ze banfuuwa. Ugabudde ssente z'omwana ezitali z'omusaato. No, namwe it doesn't be realistic. How could you? Nze binsobedde ettanga. Sayima oba ogamba nti zino ssente ze banfuuwa zino. Nange nenkwata kyo ssente n'enteeka mu. Kati ssente z'omwana ng'otya. Ngugabudde ssente z'omwana bw'otyo naawe. Talina kamera gyalina. Kuva jjo bino twabyogedde mu mirembe, Simon ne bamuyita. Nayo loopyeko muba sagala nabamenya manya. Ne bamuyita ne boogera naye mu buntu nti omwana muweeyo akajake. Mbezeza kwaddeko 8. Pawundi ati zizoolese zizi pawundi 8. Tumaze 8. Mane papa nkwagala nnyo ebyokwogera bimpeddeko. Simon wabanga ezo ssente zagamba ze bampa. Agala kuwa ssente. Agala yo bukadde 5. Simon wabanga ezo ssente ze bampa. Kugamba zezindi wa mazima.
Umwana ya milioni 5 Uganda. Simon Nalubega yava Canada. Nalubega yampa $5. $5 nga nva ku stage ezo zonna sente gwazirina. N'omukazi bwe yajja naye nampa amajja. Kati gwe ngamba zino sente zino paundi. Wakirina wakwata ziri $1 za Nalubega nezo omukazi bwe yajja nazo ompezo. Lya bakazi omu yampa $5 omulala nampa $6. Ulira omukunja atasera. Dola wano zote zirimu yazijjemu dda. Ne paundi zokka ezampeereddwa wano nazo temuli bampa paundi 5 nga mpitirivu naye temuli mwana ka paundi 5. Simon dagamu paundi 5 walesemu ba paundi. Wandekeddemu obukyere eno yino paundi 10 paundi 10 paundi 5 paundi 5. Zizo sente zogamba zibampadde naye nga bampa paundi 5 obupapula bungi paundi 2 ziriwa. Oyagala mami kabali oyagala mami uno kamuku ate tukayani mama we Canada. Bali nyonyonye ne bava Canada bazze ne banga katujje omukazi nampa paundi 5 munne bwe yajja naye nampa Simon bambela ba ono mwana akwanye kiti ono mwana muto nnyo Simon kwagala nnyo naye leero amanyi gampeddemu omwana mwesendeze Simon mwana mwesendeze ate tebe nyinyi nange ndakuba nange witness ku mwana ono wala ndakuba witness kayo bana lozo mwana limu content n'abantu abaliwo okushonga balaba bulabi ne batandika obintu bateka nkugambye Simon asanze akadde akazibuwulira Emiliyoni 3 zongamba ne $1 zebampa $10,000 zirimu sente meka nga tetunagenda ku paundi zebampa Toyisa ko mwana mukadde kusatu naye kusente baze bilioni 5 baze sente ntono nnyo bilioni 5 kino kigwe nawo ono mwana mwavu Simon nze nabyo kwogera Simon tukole bwe tuti tugenda sirika Simon kwata sente zo zogambye zebanfuwa zizino dadi dola zalimu zonna dola tezirabikako kwata ongambye ate lwaki nninda zizo ogambye zebanfuwa tetugenda okukola ngenda kufuna milioni 3 mwenene laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Simon neraba Simon otuuka n'okulayira nti maama w'okufa yezo sente ze nakwatako nenzeka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani mbu Simon sente zaali nnyingi yateekako mu nsawo ezasigala n'azigaba kisoboka ulira gwe sifunangako yadde ak'ekikumi okuva bye nayimba omusajja yali yeebuzaabuza ne ŋŋamba wenna akaawa mwenna mujja gunsala mugende ne mugonja alina amaddu ng'alina omuliro okitegeera ate lwaki njayana mu bantu lwaki njayana wali oyagala nkukwata matayi mu bantu wagabiraani eyazikola Simon zena jendaga sente zo mwana zijjo bale ngono ndi kubira etere milioni 3 tuna zokenze etere 3 ali laptop ya soka zo zirete so nayenga mu mazima ga Katonda mu groupe sente kimanyi sente teziriwo kuno bintu Simon byologera nama Simon baka sente Simon abantu banjiridde sente kwanula mwana kaneyo zeke nakwe nnumye nnyo Simon dadi Simon kaneyo zeke nakwe lwaki olinya mukisa gwange bwoti lwaki onkabya amaziga 5 wati dadi olaba wano wetuli bagenda kutuuka batugambe muvewo